Olunaku olwajjo omukyala gwe bayita Ajala Namukwaya abasinga gomanyi nga Spice Diana. Olunaku olwajjo Yidi yagimaliddeko mu kibuga Masaka era wano yasobodde okuba ate nga agabira abakyala ab'enjawulo abawangalira mu kibuga Masaka abasobodde okuba ate nga bafunye omukisa basobodde okuba ate nga bafunye ku birabo bya mwana muwala ono gwe bayita Ajala Namukwaya. Olunaku olwajjo yabaddeko ku muzikiti omukulu n'agendako ku muzikiti gw'Amagoba. Bingi nnyo byasobodde okuba ate nga abasuubiza n'ebirala bingi nnyo byasobodde okuba ate nga yabawadde mu buntu cash yamuwawadde omukyalo ono gwe bayita Spice Diana. Ebbanga liyiseewo ng'omukyalo ono yeenyigira nnyo mu kugaba oba oliawo abayimbi bangi nnyo abawadde challenge ne lwakuba abasinga baganye oba okuyiga mu mbeera eno oba Spice yembeera gye yasobola okuba ate nga akulizibwamu. Naye ng'olunaku olwajjo Yidi yagikwatidde mu kibuga Masaka olw'ensonga nti sizoni y'akamwanyi abayimbi bangi nnyo bali mu Gweta Masaka bali mu Masaka. Wano nno ye Spice Diana yagambye nti ku kasente kenkoze e Masaka oba oliawo kangabire ku bantu bano nga bakuza Idi yaabwe ate basobole okuba ate nga ate ebintu bitambula bulungi nnyo okubaddizaawo. Spice Diana yabadde bw'ati nga ategeeza abantu abamuwagidde nti kino kyabadde kiralamu. Lero Idi ndi Masaka nsangiddwa ndi Masaka abantu Masaka banjagadde ebitasangika weeks 2 zonna mbadde ndi eno nga nkola ne ngamba kati nikenkuŋŋaanyiza kangabaneko n'abantu baffe abantu bange naye munnate mute tubiguddemu buguyolooza nangera mama wafale. Aya basi yembeera bwe yabadde ng'agabira abantu abakyala naddala abakyala yabagabidde sukaali omuceere amatooke amazzi ga Spice bingi nnyo byasobodde okuba ate nga abagabira. Wano nno omuyimbi omugezigezi wano abeera anoonya fan base ey'owansi ddala omuntu owa wansi abafunye ku kintu ekyo tayinza kukyabwa kaana kawala ka Spice. Awo nno abayimbi abasinga wasinga okubakubira Spice Diana wano waba talina luyimba kati yafunye ku kintu kye oba nga alina gwe yalaba nga alina kyamuwa. Wano nno omuyimbi abeera agaziya fan base ye mu mbeera yonna n'okwongera okumusabira agamba kuno kuddiza ekyo kyo ansa yambola naye nze nkikola nga nze kyensobodde ku mutima gwange kubanga abantu bano be bambereddewo. I'll speak for myself. Masaka nkugambye weeks 2 nga nkola ebivulu buli lunaku bitundu ebyenjawulo Matete, Kinoni, Kiwangala, Kibaati, Lukaya, Masaka, Greater Masaka yonna kati we sibaddizeewo nga nabo bampadde mba nkoze bubi newe kaba katono kati era ukagabana ne munno naye singa olala nja kuleeta ekiwerako. Aya bwe kyabadde bwe kityo bangi beebuuza nti mwana muwala ono Spice Diana lwaki agabira nnyo mu kamera oba oliawo n'abantu ab'enjawulo. Wano nno abeera wa inspiration oba okulaga abantu abali eyo abalala basobola okuba nga balina obusobozi nga Spice bw'alina si yalina ennyo naye waliwo babeera ayagala okuba ate nga alaga nti naawe ali eyo osobola okufunira ku bantu oba n'obawa naddala abayimbi abali mu kika kye nga kyayimbiramu endongo eyo nti naawe osobola okikola. Spice Diana kyasinga okuba ate nga olaba nti kamera ebaawo okulaga gwali eyo nti Spice kyakola naawe osobola okikola. Ate tetugabeera kiva mu mmwe kye mulina okumanya nti kuno kulinga kwebaza nga bwe mbagambye mbadde muno weeks 2 nga nkola so kati tubeebaza mwenna okutwagala supportinga bwe mujja ne muteeka mu bivulu byaffe naffe mwe tufuna ne tubaddizaawo. Oyinza oba mukadde goyinza obuteesitula naye mutabani ayinza okujja nampagira oba muwalawo nampagira kati naffe kituwa amaanyi mu kukola ne tufuna ne tugamba katuddize eri ate nammwe abatuwagira. Okitegedde Spice Diana yembeera eyo gyagabiramu era bangi nnyo gyasobodde okuba ate nga ayita beebazizza ku muzikiti wali waggulu we twasoose kyabadde kiti. Spice Diana Namukwaya olw'ettulu yawadde bakyala banne erya Idi era nkakasa nga bonna babaddewo bonna buli omu afunye kyekyateka okufuna era tumusaba n'olulala abeere ng'akola ensonga yeemu si olokkalokka n'olulala abeere ng'akola ensonga yeemu ng'abawaayo. Omukyala n'emirimu 3 emikulu okusala n'okusaddaakira abatalina naye okusaddaaka tugenda ku batalina bokka osobola okuba ku mikwano gyo osobola okuba n'ab'eŋŋanda zo
ekyo so okuba n'abanaku so empeera omuntu gyafuna mpeera nnene nnyo nnyo era abeera ku mwanjo nnyo nnyo kwaba Allah bwe kyabadde bwe kityo olunaku olwajjo nga omuyimbi Spice Diana agabula abakyala mu kibuga Masaka yayiseeko ku muzikiti oguli awo w'amagoba era bamwebazizza ne bamugamba nti bamulinze omulundi omulala. Era mukama waffe gwe tubadde yatwazika wano ennaku zino yakagenda ebbanga si ggwanvu toza badde mutegeera agibali ku magoba badde nanyini wano naye nga ekifo kyaffe kyekyo tusaba mutukwatireko kubanga nga bwe tulaba tuli banafu naye tulina we tutuuse omulundi ogulaba n'obufunyi obutobona kati tusobola okutwalayo ne tukulambuzaako n'olabako n'otukubira ku bannaffe tuli basanyufu nnyo okujja wano naye twagala odde omulundi omulala nga bannaffe abalala bonna we bali bangi tusanyuse nnyo tweyanzeeke togamba nti kooleese katono si katono oyinza okukalaba katono ku saidi yaffe kanene tugenda kagabanya mu bannaffe mulimu abatali bulungi abatasobola